munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku byetukola, njagala kugamba titusiima bya nsusso. Mu ngeri emu munaffe tusiima n'endowooza yo gy'otuwa wansi awo mu comment section. Era nga watali kumala budde tusimbudde ekyennyanja ekisangiddwa n'omumwa ogw'embizzi kitabudde abavubi. Toseguka ndikuviire ku ntono. Ekyennyanja ekyogerwako kigwa mu kika ky'ebyennyanja ebimanyiddwa ng'empuuta, era ng'ekyennyanja kino kiwuniikiriza abavubi ne kisukka saako okubatiisa. Ng'oggyeko emimwa gy'ekyennyanja kino okulabika ng'egy'embizzi, era emimwa gyakyo gifaananyiemu egy'abantu abatera okukozesa fiira. Wamma ggwe abavubi bwe bakitunuulidde ne basoberwa. Ekyennyanja kino kisangiddwa mu mazzi e Thailand mu bitundu ebimanyiddwa nga Nakhon. Era ekyennyanja kino ne kibuutikira emitimbagano. Okusinziira ku bannassaayansi, ekyennyanja okufuna embeera eno amazzi mwe kiwangaalira gabaako obuzibu, gamba nga galimu engeri y'obutwa n'embeera endala eviirako ebyennyanja okusoberwa ne bitandika okweraliikirira embeera eno era n'ebigenda ku bwongo, n'oluvannyuma baabuwe n'ebiviirako embeera eno ey'okuzimba emimwa. Nga bw'olaba ekyennyanja kino. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Mail, abavubi bwe bamaze okukwata ekyennyanja kino ekika ky'empuuta nga bamaze n'okukikuba ebifaananyi, bambi ne bakita bwe kityo ne kiddayo mu mazzi. Abasawo bagamba embeera y'amazzi eno eviirako ekyennyanja okubeera bwe kiti emanyiddwa nga elevated ammonia level, ng'esobola okubeera ey'obutwa eri obwongo n'obusimu bw'omubiri, nga mu ngeri y'emu esobola okuleetebwa ng'ekibumba kirwadde, ensigo n'ebirala. Era ng'abasawo bagambye embeera eno ne mu bantu esobolera ddala okubeeramu, era ng'abalina embeera eno batuuka mu mbeera nga basobeddwa, oba katugambe babeera confused. Ebiseera ebisinga obungi batera okusesema, balumwa emitwe, embeera zaabwe zikyukakyuka. Leero bw'omusanga nga mukambwe, enkya omusanga muteefu, bwe batyo. Beebaka nnyo mu ngeri etali ya bulijjo era etali ya bulamu. Mu maaso gaabwe mubaamu omuliro ogubookya, mu nnyindo ne mu bifuba mwonna baba bawuliramu omuliro, bakolola n'ebintu ebirala bingi. Era ne bakubiriza abantu, bw'oba ng'ofunye embeera eno odduke mbwa mu ddwaliro kubanga tebeera nnomo. Kale nno embeera y'emu ye yatuuka ku kyennyanja kino, baabuwe ne kizimba emimwa nga bw'ogiraba. Nga bw'okitunuulira oyinza okugamba nti Mukama Katonda emimwa yakiwa gy'embizzi, ate eno ne kibeera kyennyanja, naye nga baabuwe kyafuna bulwadde olw'okutawaanyizibwa mu mazzi mu kiwangaalira. Kale bannassaayansi bwe batyo bwe bannyonnyodde ekyennyanja kino, nga bambi nakyo tekyeyagalira wabula kyasanga embeera enzibu mu nnyanja mu kiwangaalira, bwe kityo kwe kufuna embeera eyo, emimwa gyakyo baabuwe ne gifuuka bwe gityo nga bw'ogiraba.
CBS FM.